onale bompugo omukolo gwengedde okugenda okubeera e Masaka. onale bompuga Mathias omukolo gwa Lwakutaano 21 omwezi guno nga onale bompuga mbw ajaguza oba ajaguza kubba sente zaffe simanyi kyajaguza. Kwa mu Uganda kati ababbi tebakyakwatibwa nsonyi. Omuntu atwala sente z'abannansi ne balance n'asalamu endongo. These criminals tebakyayina nsonyi. Ensonyi z'abagwamu kati ajaguza kyawo naawe mbuulira. Eno bakamisona babaleetera muliro kubajjako mu parliament eno mpuuga ojaguza. Mpuuga walina kujaguza luli ng'ebitaano tonnabitwala. Naye mu Uganda ababbi bazibu. Omuntu atwala sente z'abannansi ate n'akolako n'embaga. N'omuganda ye muganda wange Masayasi mukatuliki munnange kyawe ekiriwo ekyokujaguza ow'ekitiibwa. What is there to celebrate, sir? Nti watuyita kulitalaba. Kwegamba neewuunya n'okwewuunya abadefendinga mpuuga entegeera yaabwe. Nze neewuunya n'okwewuunya omuntu bwadda wali kadaala nanti empuuga mutuufu. Mutuufu sente zaali za famire ye ze yatwala. Is it his money? Really? Tutandikire ku kya ssente zize. Oyinza okuwagira omuntu eyeewadde ssente n'otaliko okuleeta ebiboozi. Anti muganda munnange, muganda munno. Kwega parliament Buganda kokasi. Kwegamba n'abanyankole nabo we banabba nga banyankole bava ati bano banyankole bannaffe. N'abakiga we tunaabakwata nga abakiga baga ati kakati olabona omuki. Mukomye ebintu ebyo. Mukomye ebintu ebyo ebyekisiru sectarianism, tribalism in crime. Katugaye nti bwozi omusango n'osanga omunamuzinga muganda tagukusalira. Abalamuzi basooka kubuuza owange gwe weddira kkobe gwe oba weddira nkima. There is no tribe in crime. There is no religion in crime. Crime is crime. And the definition of crime is known. The same way the definition of corruption is known. What qualifies a corrupt act? You can't. You cannot. Failure to appreciate our errors. Abantu bokulizu bini bekweka madini. Olaba fetri basiramu, kakati gwe Junior, tolaba fetri basiramu, obusiramu siwe bwakusindisa. Kakati fetri bakatuliki, mu katuliki munafu, obukatuliki tebutugamba ngako to baby tali byaffe. I've never had that sermon where they tell us that God steal what is not yours. Father chabe preaching ebyo. Nere ruba kwata omubbi ze ne Museveni side tulaba kyensaba nnyo ebintu bya crime, ebintu by'okulya enguzi kwa buli muntu waali enguzi. Abasiraamu babonaabona, abakatuliki babonaabona, abalokole babonaabona, abafe mulago wakebedde eddiini zaabwe, abafudde mulago olwaleero olw'ebbula ly'eddagala wakebedde tribe zaabwe. That is myopism, sheer arrogance, that you will hide your weaknesses into your tribe. We cannot and we will not run public offices like that. We cannot. We cannot put our tribes on the expense of poor Ugandans. That's sheer arrogance. Olina ganti mpuga obi wange. Maitu asoma wamu, so what? So what? Did you study from heaven? Junior nasomera buddo. When I do crime, I call Budonians. That abebuddo mujje, Junior bamukutaba, please. So what?
Junior nasomera seta. When I'm in trouble, abantu afike bankute, I call Setarians. Social media never bavumirachi. Lero ugenda n'osaba omuntu. But social media bavuma. Singa bayina emirimo singa bavuma. Waliwo ayina omulimo amala obudde ku social media nga avuma abantu. They are jobless. You distract them from jobs. You took their land. They are poor. You are stealing their money. What do you want them to do? But the social media baba wane. But the parliament yekola bulungi. But you are doing nothing. Mubaje kubulikamu. Kati baba wane mufuze bulungi. Tebayina mirimo. Bali Dubai babona. Mulaba mu budget we mwekuba mawulire. Luyale mu ggwanga lyo MP bamukute na billion. A billion obukadde 10. Ali awo bwabulabako n'okufuuyira ndoozi azifuuyira ayita abafuuyira. Mujje mufuuyire ku ssente zange an MP. And feed us parliament. Ekyali parliament eyo oba a den of thieves. A den of thieves. Ekiduka parliament yeetaaga kuwamba amagye ne gava emboya. They need netujizingako when they're in the house. Omukuomu. You find a mere MP having a billion at home. Kati ensi eragawa. What is happening in other positions? If an MP abamukume baba kati mwasoma na kusoma. The biggest noise makers on streets and the ones who are legislators. You can't have the country like that. You can't run a country on populism. Abasigo kuba enduru bebakola amateeka mu nsi ki mpayemu. Populism politics. Myopism politics. Abasingo kwambala masuti agebbeyi bebakulembeze. In which country? Poloto yakulemberawa. Machiveri yakulemberawa. Ono Tesla eyayiya amasanyalaze gwe babbulamu emmotoka. Where was the leader? You can have criminals. Intelligence leyo tetuyambye. Why don't you vet these people? You find a group of criminals. Mboba legislating what there? Apart from ngambo bali canteen ya parliament bali mu ngambo. But in see a fene fanana parliament. You can't have parliament in the noise makers bali mu ngambo lumamonga lingi ntibayisa amateeka. Omubaka n'ateesa ku economy nga talina wadde edduuka lya mukene. You have MPs who don't even own a shop of selling condoms. They are the ones who are forming economic laws. Omusoboza teri yonsi tebali tukisoboka mpayemu. Abana Kenya bo babiraba ne bakola Senate. Kenya inezo ina parliament ne Senate babirabadde. Ntine mu budget okuyisa budget yeggwanga abantu babeera mu ziddiiro tusuulire mu kano otuweeyo 20%. Budget yeggwanga efuuka etya eyaddiiro nga sebo bagula buguzi kano kato tuteeremu katunyigiremu kakati ffe wetu tujaziisa kakati ffe tujjemu wano 20%. Awo ensi neeba egudde. Ebintu bino tubyogerako nebikwasa ennaku. It is a shame to mankind that you have MPs who can sit somewhere and solicit in the budget of the country. Nagati olesa ya meka nedda kola ya 10 billion ebbiri zaffe yongerako. Naga mbo bategeera nnyo. Bo bali mu August House. Nzo olunaku maama Kadaga lwe yavaawo. Parliament we yakoma. Kadaga yali mubi tukikkiriza. Kadaga kale was bad. Tete twatuukako wano. The day Kadaga left that seat, Parliament we yakoma. Owulira ebintu ebirimu. Omanyi abana Uganda lwaki tetunyiga tetumanyi, we don't know. And mu Uganda
obutanyiga weekuume nga tomanyi, because the day Ugandans will know what's happening bajja kujjako government, but they don't know. Ignorance is good at times. Nitusobola kubanga oli wuwo ng'embeera ekunyiga abantu ku yidi tebalina na kibalya, oli abali beewa ssente billions of money ne bamala ne bakola mpuuga n'amala n'akola mbw'ajaguza atugamba mundabye. Kati ababbi balina n'emidaali ssebo, omubbi abba n'amala n'akola n'embaga mundabye mmwe mundabye bitaano mbiina. Kyokka Museveni, you'll be remembered. President Museveni bali kujjukira mu byafaayo. You'll be ababbi no mutulaba ababaka bazze mu kooti nga baseka baga bino bya bulijjo. So ebintu bino bye twogera tetubyogerera mmwe buli abengezigezi, tubyogerera baana baffe. Amerika bagamba nti tulwana. Amerika ne bwogira bange wakula entalo okwetoloola ensi bagamba balwana abaana baabwe baleme kulwana. We fight because we don't want our children to fight. Amerika tuvulange wakula entalo ekikola kuba teyagala baana baayo kuziwakula. Kati naffe bino tubyogera kuba tetwagala baana baffe babyogere. Twogera ku nfuga ey'amateeka kwa abaana baffe bino eggwanga libagenda okubaamu. Ffe tulina dual citizenship. Junior Shirinyangako mu America simayina bwefaanana. My whole life is here. My family is here. Bindaba ebintu bino ne sitabyogerako ate tebagaba. Bandibye nonno nga bagaba. Mpuga talina wadde charity ezaalise enkoko ku kyalo. Awoza Masaka ogikoledde ki? Masaka ogikoledde ki ku bwavu bannamasaka bwe balimu? Masaka mugirwanisa ntalo yasigalira amagye ga Tanzania gajja okuba amini gakuba Masaka ne nga galowooza capital city. Ne kati Masaka ekwasa ennaku. Masaka erina buli muyivu esigalidde terina makolero. Doesn't have industries. Gende Embalala olabe. Go to Mbalala here. Gende Lyantonde. Gende Gulu olabe. Go to Nyumiza Buddu. Mulekeraawo okulwanisa ligyoni zammwe entalo. Mpuga Masaka si yagamba otwale ebitaano. Era bannamasaka they deserve better than that. Bwebanga be babakulembeze bumuyina Masaka tubala Masaka esigalidde mumuna alwana entalo mpaka ddi bannamasaka lwaki mukwata Mpuga ne muteeka ebbali ne mulunda abantu abalala lugezigezi lwe bayina era ffe ababitegeera kakati ffe tuvayo temubitegeera ani abagamu ababitegeera bayina ka gurupu k'emmenga ako bako bayina omutima omubi. Nze abantu bemmanyi wana basinga omutima omubi Lukwago yasooka oyo Elias oyo Lukwago nga Lukwago netoyiza sekanso zamulema okukwoza obwa road mayor buli ku number plate gye yeetimba eba ne Lukwago alina omutima omubi kulina omulabira ddala nga fitina azimbye akasaawe kalinga pulutebo fitina. Lukwago olidde ssente empitirivu nolwanisa musiraamu munno ettaka siriryo ekisaawe si kikyo naye ng'olabira ddala ebibye byamulema nayo nefaanana ne Lukwago byamulema mutima mubi bani balina ate bonna oyo Mpuuga oyo tasobola nakuwa wadde ekikulu oyo tasobola oyo lugezigezi lwoka ne batunuulira abantu nga batategeera ono Sseggona yenna azoola buzozi maaso naye n'omubuuza Sseggona otukoledde ki ab'ekyengera bwekyanga tukulonda Sseggona ffe tuli b'amateeka gwera owamusomerawa
Abanaje batamusomera. Kati mwabalowooza ati ono politics waabategeera tetukyabategeera. Mukwate olugezigezi lwammwe muluze wammwe. Twagala babaka bategeera abantu. Mukitegedde agamateeka mwageesomera mmwe mwekka. You did study for this country. I'm a lawyer. Tewasomera ffe. Ffe be baateekateeka. Ani akuteekateeka mu bubbi? Baakuteekateekera mu bubbi. Goli muteeketeke mu bubbi. Bayinaako ffe be baateeka. Ani akuteekateeka? Who organized you? Ekibaluma Bobi Wine. Mu psychology batusomesa nti ebitto obwongo biba bina obukyayi, jealous. Omuntu nga wamukyawa nnyo ne bwakola ekituufu tokiraba. Basajja bakyawa Bobi Wine. Ekibaluma mpuuga yasobya bakimanyi ne tebaagala kuwa Bobi Wine credit. It beats them in their psychiatric. It demeans them. They feel like Bobi Wine needwa kuba ye yakibaddemu. Singa Bobi Wine yali mu kyampuuga bandibadde bamuvaamu. Tebaagalira ddala. Kadisolo saga Bobi Wine yagireeta kuva mu kibiina kye n'agamba no, obuli bw'enguzi buli bwanguzi. Mpuuga tetukusindika kuba opposition leader kuwa midali mbu service award nga opposition leader wansi ekigoba wa award. Olw'amagye agalwana ku ntalo tugawe award ki? Gobera otya wammanga oli opposition leader ate government neekusiima. Mbati kano kasiimo buli ayingira mu parliament mwatandika ddyo ebikolwa by'okwesiima. Y'obusiimo bwammwe buvaawa bukomawa. Eggwanga mulimu opposition kwesiima. Tuvuganyiza nnyo Museveni kati atusiime. Museveni kwakyo kitegeeza singa byali bya busiimo Besigye yandisoose. Besigye yandisiimiddwa eggwanga lino. Olw'okuvuganya ekisajja kye tukyaliyanga tiyagasi wadde nze kano sikwagala naye yo tiyagasi ye baamukubanga emmotoka zo baazoonoonanga. Besigye yandisoose okufuna akasiimo. Singa byali byakusima Dr. Semogerere yakola kinene nnyo. Ne ono mpuuga ono this boy here ono yakava mu DP ono nga tumulaba bwe tuti gwe tusiima. Katusigaleyo mwenaaleemu. Nze nabagamba ekituwagiza Museveni kiri kimu. Yes, n'abaagala okuleeta alternative bafu tebayina. Naye kaakati kale wadde eno naye tumukooye kwa Museveni naye tumukooye naye ate bw'otunula erudde eno mu opposition gawayi waliwo silent majority. Omanyi waliwo abantu abatawagira President Museveni ng'ate tebawagira opposition bangi. Yaba independent bayitamu nnyo mu parliament bangi. There are people who don't support government and there are people who don't support opposition. There are many. Yes, silent majority ate bangi. Twaba independent bangi. So temuyinza kwesiima. Twajje no Muhoozi bwe yajja abantu bamuwagira. You know why? Ali mu silent majority. Waliwo mu group y'abantu mu Uganda nga tewagira opposition ne government weeri awo ate bangi. Kyawo janga independent bakulonda kaboti balina kye bago. Opposition naye balina makulu. So awo nga nvuddewo ku byampuuga nze nno nandirowoozesa. Mwemwe n'abawagira Honorable Mpuuga Masayas ow'ekitiibwa mwandi tukoledde ekintu ekyo azze ebitaano byaffe. Awo mumuwagire bulungi kuzammwe muli bagagga abo babaka. Lwaki temwesondamu ne mumusiima? Honorable lwaki temusi ati Obiwo? Kati Honorable Ssemujju tuyamba otukubire mawulire ba Obiwo tubamanyi. So that we know your obbies. That's entitlement. When you run a public office, people want accountability. Accountability never just about government yoke. No position.
omanyi tulina ababaka abaagalwa abantu omubaka ayagala atwala abantu ate abantu baagala omubaka be baba bamutwala ababaka tebajja tutegeerera abaabalonda ffe abajja obbategeerera teri nsinga omubaka yategeerera abaamulonda be bakugamba wajjodda tewali wanaasinga Nuupu maani era temuddamu n'okwerimba mu bubaka mmwe bwa Nuupu mmwe Nuupu etudde ku maanyi g'abantu ababonaabona tebagenda kuvaawo leero Bobi Wine ne waavaawo struggle esigala kwa Bobi Wine si ye struggle abantu ababonaabona mu ggwanga lino bangi mpozi ng'okutta abaavu bonna n'obakuba muleke Victoria naye mwe mulowooza mbu obwemupi businga NUP amaanyi Bobi Wine amaanyi gagajja mu bantu nga nammwe bujje mugajja katutandika kuddaawo mbu otutiisetiise mboli mubaka wa kitalo ngera bwe bakulondera bwe tujja okujjayo si gwe asoose tulabye wano ababaka e parliament ya 11 wabaddewo ey'okutaano ey'omukaaga paka 11 gye mulimu people have the last say bw'oba olowooza nti otegeera nnyo genda famire yeekulonde why do you come to ask for votes if you are too knowledgeable gende kuba professor be Makerere bakulonde gwaye twakulonda kuba otegeera do you think people vote MPs because mbo mutegeera biri abiri mu mukaaga abantu balabye buli omu ayimiridde ku nguzi tulabye abafuula obwa MP abooluganda abakona ab'emikwa tulabye abafuula obwa MP obwa tribe tulabye abafuula obwa MP mbono musomesa wange kati muve mu parliament mwesomeseze ewammwe maanyi g'abantu Bobwenye eno labadda style gyalimu ku nguzi tetulina bibiina era tusaga wendalimu enti ati juniya enguzi tetuba na bibiina ono collapson kwa benalemu bafa abanupu bafa abefudisi bafa abadipi bafa bwogenda mu doti bakubuuza kibiina kyowagirira abataka basinkanye President Museveni weekend nemwe abataka abatalina ttaka muli baawa nze bujjo manye ekigambo bataka kitegeeza balina mataka kati abataka mwabadde mu State House nemusinkana jjajja tehabulwa nemuga jjajja tebahabulwa mbo mwetaaga abawe emiliyoni 2 muteeke mu sako wano yabagulira ddettaka mu abataka abatalina ttaka the president bought your land awansinga okirya kabaka njagala kati ettaka lyammwe lyalagawo kaisira nkuba ttaka batalina mataka. You are the first batakazi never to have land. Kati kitibwa no mukyejjeko. Mwabaddeyo bye nawulidde mbu president yabakiriza mugende mulambule kabaka. Era mbu ajja bawe entambula. Nebye nategedde mbu Katikkiro tagirinnya ennyonyi. Abataka bagaye Katikkiro tagenda agabagenda. Olutalo lw'abataka ne Katikkiro lweyongedde. Katikkiro agamba mbu abataka mbu tebamwebuuzaako ate nga abataka bali waggulu wa Katikkiro kwa abataka kabaka ye chairman waabwe ye Ssaabataka kati ate Katikkiro si ye chairman waabwe kati ye Katikkiro agamba mbu teyabitegedde yabalindirako express highway bayita eri Kabowa abataka nga bagenda Entebbe bayita Kabowa nga Katikkiro abalindiddeko express nze kiruma Katikkiro nkimanyi kubi n'ebibiri tayinaako bulijjo Katikkiro agende wa president najjayo ssente abataka ne basirika bamubuuza owange twakulidde wabaddeko embuga ewajjajja tehabulwa wajjeeyo ki bino bya Luwalo classified budget ya Buganda bagiyita Luwalo teteesebwako nga Katikkiro aga bino bya Luwalo mubibuuza nga baani abataka bamubuuza entalo zonna z'olabawuza ssente nusu yetabudde Buganda sente Katikkiro yayagala agende mbu yabajjayo kyokka abataka tabawaako mbu agende wa president ajjayo sente mbu we bamuga wange nafe abataka munnange twabindaba abagamusirike bino bya Namulondo
era mbu nabagambo mbubanyenya Namulondo mayi Katikkiro alina ebyo ebigambo byayogera ebitiisatiisa mwagala kutula mu Namulondo bino bya Luwalo kakati abataka nabo bejjiddeyo oluwalo lwabwe eŋŋumi egy'okuvuga emmengo awo mbabooledde mulinde eŋŋumi ku madaala g'emmengo awo Luwalo lwe luleese obuzibu byanfuna tewaliwo kirala buli abataka beboga nga basirisa kati nabo bamukoledde amagezi ne bagenda era Katikkiro bamugamba nti abataka nga bagolodde amakanzu nti bagenda kulambula Mutaka Namwama kumbe bagenda Ntebe bajjeyo ebyo miliyoni 2 era Pulezidenti mbu yabawaddeyo 10 bakyuse ebyapa jjukira yabagulira ettaka ne bazimba ekitebe kyabwe kitunudde Bulange bannange ekiri Emmengo era poliisi eyongeze poliisi yanditadde police station mu Lubiri eŋŋumi ejjavuga wakati w'abataka ne Katikkiro basigadde kwekwata matayi Luwalo nusu yereese obuzibu accountability abataka babuuza Katikkiro accountability ko nga tokanjula mbo Katikkiro nga baga mwe tabukibaite ensonga za Namulondo tabukibaye mwagala mwe kuwamba Namulondo ko bokale nabo olwaddeyo ebibiri byabwe mbu kati Katikkiro era naye mbu ayagala ababuuza nabo bamuga nsonga za Namulondo ekiri Emmengo munembu nsonga za Luwalo nsonga za Nkuluze omanya abasajja b'Emmengo abo bwe bafuna ssente batabuka gwe mwana gwe otubuzanga baani mwana bidekuze tubikyaba bakulu kitibwa abasajja b'Emmengo abo nga bafunye ssente bakanga olukanga ng'oboogeddeko bagala kuwamba Namulondo gwe awo boyagala gwe genda Emmengo obuuze Buganda Land Board accountability olabe awo bamulabe wa Buganda awo bamulabe abalabe ba Buganda twabazudde zaga gasajja k'Emmengo nga manyi gasajja gatiisa ogobeddwa mu Buganda n'obuuza accountability Emmengo awo bogobeddwa mu Buganda gabbi abalabe ba Kabaka baba bazudde obaamu Don't joke with Mengo politics. Don't joke. We're getting on Buganda Land Board. Obagaye bakuwe ku returns. Awo bamulabe wa Buganda. So, ensonga yonna eri awo Mengo ya nusu. Kasente. Katikkiro ayagala omugaati yaba agukola ki? Katikkiro ekyamulumye butamutwala. Kyokka yabateegera ku express bayita Kabowa. Abataka bagendera mu kabasi. Butamutwala. Awo Katikkiro yandiyoge. Manya abasajja b'Emmengo abo basesa. Bwe baba banja mu 7 nga batandika agabozi. Ekyamazima ddala gavumenti ya Museveni esinga ey'Obote. Nga babanja Museveni baba mwogerako bulungi. Twebazanye enkolagana wakati wa gavumenti ya wakati n'Emmengo awo baba babanja. Kati nga bamaze ozifuna nga beefula nga bavuma Museveni. Kino Abaganda tetukirabangako. N'Obote teyakitukola. Basajja b'Emmengo balina propaganda. Bayina propaganda. Nga babanja. Towulirayo bivuma Museveni ku CBS. Ne Museveni bw'amala ozzibawa.
nga bakyusa olulimi emwanyi bazitutte mwanyi mwe twaweereranga abaana awe mwanyi Museveni abazitutte era abo bagamba mwe baweerera abaana nze Menge yennyumira kubanga abasajja abalimu ba propagandist ate Museveni yabategeera. Museveni yategeera abasajja b'Emmengo abo sente nusu yebatabula. Kagoza Museveni lwaki yawadde abataka bakube Katikkiro sente goba yagala kutabula Buganda leete nusu. Otunudde Namulondo mukamwa gwani awo oba otunudde Namulondo mukamwa nze ndi Muganda naye ebintu bya Buganda binyumira. I look at those people and I laugh. Engeri gye batambuza za politics wabwe wasikeya kulo bakanga asajja b'Emmengo nga batiisatiisa tukugobye mu Buganda. Mbaga Buganda ngaddiwe mwagobani nga minute mwamugoba. So lutalo lwa bataka na Katikkiro lwe luliwo sayidi eyo. Katikkiro tebamutegeezaako nga abataka bakola ki bagenda okusikana President Museveni naye mukyala Joyce Sebugwawo yabatwala yabadde atwala abataka yagambye abataka mugume banga n'aba bagamba babeera Ntebe mu State House mbune Katikkiro naye ayomba naye abeerayo eri era Katikkiro takulimba kubanga ddiiru y'emmwanyi tulime emmwanyi mwali ne mukoddomi wa President Lwabogo loza Parliament yabawe billion 3.2 mukoddomi wa President Lwabogo mu by'emmwanyi ebyo so naye ali mu mmwanyi terimba. So abasajja abo nze binsesa kati ebyo nabigenda maaso nga Kabaka ali Namibia bawa struggle eriwo waliwo vacuum Kabaka taliwo bino byonna singa Kabaka abaddewo tebyandibaddewo nemune waliwo power struggle nyini mutakolaki ali mbu Namibia ekibaluwa kitwala bakaawo mbu ali mu ddwaliro lya Bwongo bamukanika kyokka ate ebifaananyi ebyafuluma nga Kabaka waffe ali mu Niigiina. Naye Katikkiro lwaki towummula mu butuufu Kabaka wa Buganda ebifaananyi ebyo byampisa bubi. I felt so bad nga Kabaka waffe ali mu Niigiina zino madubala zaatunda nange Junior nina ebizibu ebimala ate nteekeko wamma ebyabalala. Nze kasita Sangala Mbogo yambolo takinga ku TikTok because she's my friend. Yampita mu David Oluli emugamba ndi busy Sanga shall go next time tiyali mu ordinary nawe Mumbejja tetwakutegeera kuba wali mu ordinary ku David. Kati what if ogwa mu grenade singa agwa mu bivubuka nga Bulunoke Omumbejja Obwakabaka tubugamba tutya mbu twakuumye bubi mbu gutusinze ng'ate gwe wetutte mu ordinary yali mu ordinary n'ekivubuka kyeruyeru era Katikkiro tukuloopera Omumbejja tadda mu ordinary wano mune tulina agavubuka ago ga grenade ate nga tudda mune mu Buganda bagiwambi simanya biki kiba tukuumye bubi mbu gutusingidde ddala gojja kutusinga nga tubyogerako yakubira nga Junior I want to go with you nga nedda
tunagenda olulala. There are no wetlands in Western Uganda. Kati ulire onagabozi galeta. But there are no wetlands in Western Uganda. No, yo Western Uganda wali ntobazi. Tobazi zili. No, nayo get the chintu ekisesa. But there are no wetlands in Western Uganda. Statement no ya amanyi. Mu Western Uganda waliyo wetlands. Ngeri twabe bagobamu. Entoba ziri mu Buganda oka. Ne abana bano. But there are no wetlands in Western Uganda. Kati gwe byobadde obooza byaki. Newala ekyo kyogereko. Mu Western Uganda wali ntobazi. There are no wetlands. Ate nga Western amu abasinga wetlands. Ebyo mbiveeko bijja kundeetera obuzibu. Western Uganda is on a high attitude with their president. Kale. So, Coca-Cola is in wetlands. Even second division itself. We are many. Bob Wine is watching. Bob Wine mututumiddeko abaddeko nga ndaba n'abalala. Principal kale wadde nakubulookinga naye. You used to be my friend. Principal. Nakulabyeko ku interview gye wakoze mu Luzungu. Teyabadde mbi. You have greatly improved in English. The only wetland we have in between our legs. Aba Western wetland zaabwe zibali mu magulu. Kino bwe kigambye. Yeah. Kati mu interview yonna gwadde olinda mu kibuuzo ky'abasiyazi. Kaya obeera ng'osabirira. Bobo ne bamubuuza ddi ekibuuzo ku basiyazi olabe answer. Sajja mmuleke. Let him live his life. Sina buzibu buli omu ajja ssente wamagye azijja. Naye nga bba ebibuuzo by'abasiyazi nopo bigikolera ddala bubi. Era Bob Wine ombuuza ku kibuuzo ku basiyazi. N'engeri maani gy'abiddaddamu awo. I was young. But now I understood. Kati wategeera. Si byangu ebintu by'esayidi eyo naye nga. Kale bwentyo bwe mbadde, I wish you a happy Eid. Mwenna baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu, eat responsibly. Temulya kufiirawo ensi tekoma leero. Gye batakuyise tugendayo. Mulina omuze gwekwetumikiza kuba olaba bali bafumbye ennyama. Nojja weefuula oweekyaza. Temwagala kusiiba, naye mwagala okucelebratinga ennaku z'eddiini. So I wish you a happy Eid. Nenga in a special way. I wish my brother Ham ne muganda wange Yasin a happy Eid. Allah abasaasire abawe bye musinga okwagala. My brother Ham ne baba Yasin. Mwebale kutubeererawo mu buli kimu. Mwebale kutwagala. Mwebale kwagala abantu. Mwebale kuwa saddaaka. Kuyamba abantu. Musiibulula abasiraamu. Musiibulula abakatuliki. Kati wano ku social media omuntu akuvuma naye nga baamutumye. Olaba muntu kukuvuma naye nga wali yamuli emabega yamutumye akuvume. Sooka onoonyereze. Tolwana na mbwa. Kyengamba Doni Chris. Doni Chris namugamba ekigambo ekyo. Omugagga tayomba. Omugagga teyennyonnyolako. Mu nsi bw'ona atandika okulwana n'embwa. Siba gundi anjogeddeko. Sibanya gundi aŋŋambe kino. Abantu abamu bafeeriya mu bulamu. Obulamu bw'abalemerera. Banoonya ani atambula gwe boogerako. Nakigamba Doni Chris. Ne mugaa Doni Chris oyina ssente. Va kuddamu bafeeriya.
munsi si buli omuntu ajja kusiima ate si buli omuntu ajja kwagala abantu balemererwa densi ensi ebakubye kale omuntu akutunuulirawo n'alaba nga gwali mu birooto bye omuntu alabira ddala you are living his dreams kati mu bulamu bw'ensi eno olina okutegeera oli ki who are you kiki kyoli omuntu yenna bw'otegeera kyoli kikuwa ekiddako n'entegeerayo nze ndaba bana ba tiktok abanvuma abamu bansinga ki ku tiktok ani asinga wano leeta ebyapa byondeeta ebyange kati n'olwekyo nze okuddamu nti wanjogeddeko oyina okubanga oyina kyonsinga ne kati nkusinga kati nkuddemu kati mba nze abaafiirwa I'm the one who is losing. You see, embwa okuluma omuntu tegaba mawulire naye omuntu okuluma embwa gwaloddeko nga bagamba mbwa amawulire embwa yalumya omuntu n'ekikola amawulire omuntu okuluma embwa ge mawulire era kitegeddeko okubira mukama engalo ez'amaanyi sometimes si buli akwogerako nti olina omuddamu sometimes si buli mbwa eboggolo olina okugikuba amayinja ebiseera ebimufumiitiriza lwaki temusoba ekitabo kya Hamu okufumiitiriza nti omuntu ono anjogeddeko asinga ki mu nsi otandika okuwa abantu amakulu abatalina makulu oba owedde nno some people don't deserve your energy they don't even deserve your saliva ensi ebakotogedde olwedde the world has punished them you don't need to punish them too ensi ebakubye eyo yennyini kati nga naawe oyongerezaako bakube mukwano bw'okkakkana wansi olwane n'embizzi ojja kuddugala ate engoye ezimu bwe ziddugala ne bw'ozoozesa jjiiki ne bw'oyozesa omo tezidda tolwana na mbizzi abantu bamu batondebwa kubonaabona balina ebikolimo byabwe goli awo okwata ku ttama gundi lwaki tafuna ssente mu famire yaabwe batta omuntu abantu bakoze ebintu by'amasitaani ku nsi kuno nga kati bali mu bisasulira abantu babbya amataka abantu batutte ebintu by'abantu nga Katonda ali mu kubabonereza kati bali mu punishment zaabwe oziyingiramu let them be punished abantu abamu ebibi bye balina bya musaayi jjajjaawe yatta abantu his late grandfather killed the people kati mwe abazzukulu mwe abasasula tuba olina okugenda mu kyaki omenye ebibi bitambulira mu musaayi ennyumba we bagikolimira eba ekolimiddwa n'abazzukulu n'abako bakolimirwa kati gendako mu kyaki break those curses ebyo bimenye sente ziyinza okuba zikubuze naye nga byatandikira eri mu bajjajjaabo balina kye baakola waliwo ekibabanja waliwo omuzimu ogubaliko muli azaamaanyizza abantu omuntu n'akuwola ssente ze mu bulungi n'omuluma n'oteekako n'okumuvuma mututte ebitali byammwe n'obba ettaka ly'omuntu kati ngaaba baakubya amayumba g'abantu ennaasana egyo mirembe agamaziga mirembe oyinza okukaabya abantu abasoba mu 100 eyo mpeera akiruyali akale nolwandibadde lutobazi naye kati nze Junior oyinza okuntwala nkuba amayumba g'abantu abantu bankaabire nolaba abakazi abakulu nga bakaaba nga gwe lyessanyu lyo tuddemu nkaako obuntu banene ensi tekungulwa terina nnyiniyo lino ettaka twalisangawo era tujja kulireka twalisangawo bw'oba oyagala kutegeera nti eno ensi terina nnyiniyo tunuulira entaana y'Amini yo tuna entaana y'Obote yameramu omuddo
Obote yali president wano entaana ye yameramu omuddo kibintu ebimu banne tutekemu kaako obuntu nti abantu bano mbagobawo naye kambawe compensation bagende ewalala. Uganda nene amataka mangi gali awo tegalina bigakolerwako abantu. Yesu okubeera mu lutobazi kibi era muve mu ntobazi tukivumirira. Ne compensate these people. Buli omwe ne wandi waddewo mukadde mukaaga bandigenze basanyufu. Ligo omuntu n'akaaba muntu munno omuntu n'afukamira wansi n'akwegayirira naga kale kanzijemu ebintu byange. Banne ffenna tuyise wala mu bulamu. Buli omwe amanyi obulamu gye bumututte ne gye bumujje. Kiki tukuzimba nnyumba omuntu n'ozimba ennyumba nga bali awo bakulaba. Ennyumba n'otuuka ku wolopuleeti nga weebali. Abantu ne mbawa pulaanizi z'okuzimba. Nema yennyini eyina weakness zammwe. Abantu abasoba mu 2,000 batuuka batya okuzimba awo nga temulaba. Amaanyi ge mwakozesezza leero lwaki temwagakozesa nga tebannatandika? Naye omuntu n'azimba amaze emyaka 2 myaka 15 n'otafunamu kafaasonyi nti naye omuntu ono gwengoba ayina abaana. Nabo bantu they are also people. Mubatuuze wansi mubawandiike listen to them. Banne ekyo kizibu. Buli omu ne mumuwa miliyoni 6 ne mugaa nti mumanyi luno lutobazi muve wano. Bandigenze basanyufu. Tewandibadde maziga na miranga. Ne kati twagala entobazi okusinga abantu. Awo tuba tufuga kati Uganda tunaafuga bantu bafu. Mama newe tuba kale tufuga nnyo. Tunaafuga Uganda nga bonna bafudde. Tunaafuga bakaaba. Wano tukompasetiza abantu ababadde mu game parks. Tukompasetiza abantu abayiseza ku ttaka lya forestry ne tubakone tulaba ne muvemo ne omuntu amazeewo emyaka 15. Nojja n'okuba kalina ne gumanye kukotezimba kalina gwe. It was too bad. Kyalabiseemu bubi. Mwandibadde olaba singa mwabasenze tebaliwo kye mwandisoose okukola kutuuza abantu abo bonna ne mufuna meeting nabo ne mbaga mwazimba mu lutobazi. Ekyo kimu. Yesu wadde abamumazeewo ebbanga ne gavumenti yene enteekateeka yaayo gyegenda bakolera kwekisooka muli banna Uganda si bakongo. Uganda nsi yaabwe. Mulinde buli omu ne munfuneyo aka transport n'agenda. Awo tukyandira kati ennyumba ne muzikuba nga tewaliwo. Ne eno mukoona ennyumba eno abaana bakaaba. Gwe naawe kikubiseemu akafaananyi singa obadde ggwe ng'abaana bo bava ku ssomero waba tutte ku ssomero ku makya n'osanga ng'ennyumba y'onkube. Just think about it. You wake up early morning, you take your children to school, they come back home when they have nowhere to sleep. Just be human. Think about that situation. When your kids have nowhere to sleep. Kasita wano buli omu alina abaana naawe tuulako wansi okirowoozeemu ng'omuntu omukulu. Gwe just sit somewhere. Ogayi singa abadde ggwe. Omanyi ebintu ebintu byetaaga na bwongo bungi. You just put yourself in that situation. Nti essaawa zino singa basenda ennyumba yange nga sina ntandikirawa. You'll freeze. Obwongo bujja kudda. So tetulowooza nga robots.
We shouldn't be robots. Tibimu tubitekemu ak'obuntu ne common sense. Yes, bali mu lutobazi kikyamu era nkivumirira. Era abantu mwenna bali mu ntobazi muziveemu. That's true, it's bad. Call it whatever name you want to call it. It's bad. But resettle them. Help them. They are Ugandans. Government has money to compensate nzababbi. Thieves. Aba ne bategera pipeline enawe egendo yita ne bakubawo ebyapa. What about these poor people? I don't help them. Prime Minister singa yazze n'aba meeting. Katubeetaaga era be balina obululu era be bannayuganda. Kati obululu tunaabojjawa. Where are you going to get votes? Okay, kati mubakubya. Kati in the election is mujja. But you want to be voted in. Serious governments tezikola bweziti. Abantu basola zimbanga woli olaba. Eyo nema yennyini be bandisose n'okwatibwa abo abannema abo. Omulimu gwayo yaguvaako dda. Ebyo ebyannema ebyo kati byefuula mbu tebyategeera. Naye amazima ga Katonda mugulu nalabye abava mu ntoba. Uganda yonna kati teri ayiwa musenyu mu ntobazi. Abantu basenguse. Tewali yayiye matiriyo. Uganda yonna teri yayiye matiriyo mu lutobazi. N'ababadde bataddewo musenyu kati bagujjeewo. Nina omwami gwe mmanyi yabadde azimba wano. Ali mu kupangulula amabuloka. Yeah. Just no people left. The whole country. Era abazimba mu ntobazi. Gaba buguma. Teri yayiye matiriyo for the first time in the history of Uganda. Teri yayiye matiriyo mu ntobazi. N'abaali bayiyeewo omusenyu bagujjeewo. Ku kye baalabye Nansana. Eyo kati tewali munna Uganda kati agula poloti. Eyo kati business infu. Eyo business y'okutunda poloti mu ntobazi infu kati. N'abaali basasuddeko babanja balansi waabwe. N'abaali baguze poloti mu ntobazi kati bazzeeyo kubanja be bagulako. Bategedde business infu. So nga nzizeeyo wali wembadde mbadde ngamba nti alindemu mbadde ngamba nti singa olutalo lwa Hezbollah ne Israeli lubaawo nga bye mbadde nkugamba, Israeli erina amaanyi agagiwanguza olutalo. Era Israeli erina capacity okulwana entalo 2 omulundi gumu. Israeli esobola okuba abahamas Gaza nga bw'ate bwerumba Lebanon ekisobola. Amaanyi egayina. Ekyamazima ddala Israeli ggwanga ly'amaanyi. Bw'osoma ebyafaayo lyabyo, if you read its history, Israeli ggwanga ly'amaanyi ddala. Era weriba lisazeewo kujjayo maanyi gaalyo. Kuvira ddala mu byafaayo kuva mu Bayibuli. Manyi omuliro guzze. You have opened the gates of hell. Kagato Hezbollah ebejja kwolekera ekiseera ekizibu. Kubanga olutalo lwa Hezbollah ne Gaza we lwawukanira olw'abapale. Lwaki Gaza eno olutalo luluddewo? Waliwo abantu bangi ate ekifo kitono. Tosobola kuteeka byakulwanisa by'amaanyi ng'oyina emiliyoni 2 ez'Abapalestine oba ojja kutta bangi. Sofa Israeli yakatta abantu 2,000 oba 3. Naye ate ng'ekulaga nti egezaako kulaba nti tekozesa byakulwanisa by'amaanyi. Ekyamazima ddala eGaza tennaleeta by'amaanyi. Era mmwe mwenna abaga mbu Isirayiri essa abantu tennaba.
bweba motoka okyali mu mayiro 2 singa Israeli erete ebyaye ebyamanyi nebiteeka Gaza omuganda wange mitwalo na mitwalo bagikomako jukira aba UN giteekako pressure ebyamanyi tennabijja eyina ekuba kati yo Lebanon ebe yolekedde ebizibu kwa Israeli ensi okekuba buli lunaku yo tesibisaamu yo kasiterangirira olutalo ate wali byakunwa kyayi buli ssaawa buli ddakiika okuva yatandika olutalo lwegga teri kusirisa mundu anti gwagisabye they give you what you want. Israeli yensi yonna etaga nti amasasi gaweddewo tunadda olwokubiri olujja yo buli ddakiika eba ekuba bomu zeyakakuba Gaza zisinga America zeyakuba Japan mu Hiroshima ne Nagasaki nuclear bomb bogata Israeli bomu zeyakakuba Gaza zisinga America zeyakuba nuclear weapon Fatman n'engola ge ezo bomu America zeyakuba mu Nagasaki mu Second World War nate ngekulaga nti kale gezezaako okuminimizinga abafa mbu yeekuumye yakate emitwalo 3 naye mbu yeekuumye nnyo mbu era mbu bambi egezezaako awo kati singa tegezaako okuminimizinga oza ki ekibaawo so abayezibula bazanya na muliro era olutalo lwa 26 buli waggwa Hassan Nasrallah akulembera Lebanon yaga nti saamanya I wish I knew I wouldn't have opened the war on Israel. Hezbollah ina capacity nayo ina ku misailo za Iran ez'omutawaana ne Israel naye ejja kuba yolekedde obuzibu wadde Israel gegamu ku mawanga munsi yonna agasinga defensive system ey'amaanyi ina R3 eyo operating outside ensi omuzinga gwa Israel gwe bayita R3 defensive system nebwe bagufuluma ensi ate ne gudda R3 te operating ira mu space yansi it operates between the Earth's ozone layer if customer Israel ekozesa R3 omuzinga gufuluma ensi ne gudda gukozesa satellites mu banga ina bova ku R3 odaye ku kyawo system kije bayina R3 bayina David Sling bayina Iron Dome bayina ne Iron Beam zezenya bayina R3 bayina David Sling bayina Iron Dome bayina ne Iron Beam ezenya bwoziyitiramu ezenya systems omuzinga bwe guziyitiramu guba gw'amaanyi wamali bayina ne Patriot ya America webale nnyo na ani ono very informed webale kunzijo ne Patriot ya America bagina so izege gamu ku mawanga amazibu esobola okudefendinga ngate bwerumba it can defend well it can attack kati ensinga esobola okwekuuma ate nga bwekuba oba oyolekedde byaggolola so katulabe ebyo nga we binakola ki nga we binaggwa kumire ku wiiki ejja kubanga byonna byendaba Isirairi byekola egenda kulumba akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi Isirairi yandirumba Hezbollah nze nga anoonyereza nnyo olwedda amagye yagateekawo dda galinze bulinzi command jukira Isirairi yabadde yeegeza namu kyetuyitawo games amagye ga Isirairi gabadde mu kwegezaamu ng'ate engeri gye geegezaamu kulumba so wiiki ejja eyo singa Hezbollah tesirisaamu n'erinnyamu mu kyawakati Isirairi yandirumba Lebanon ne tuddamu ne tulaba ebyaliwo mu 26 nga bizzeemu
kubanga olwedde Hezbollah yakasedda rocket 2 weekend ekibadde kitabangawo kati olaba luli Hezbollah bagikuba ngewambye abasirikale 2 lero yakase rockets 2 bikube ebibuga bya Israeli. So weekend egenda kuba nkulu nyejja ndowooza nti Israeli bwejjo salawo ekyenkomeredde obegolola aba Hezbollah ettumba awonze naawe. Entalo zino zibeera repeating because abawarabu tebayiga. Arabs don't learn. Abawarabu be bantu bokka abatayigidde mu history. Ensi yonna eyigidde mu byafaayo naye entalo zisigaddewo mu Middle East because abawarabu tebayiga. Abawarabu tebayiga. Singa abawarabu baali bayiga singa tebakyatakula Israeli. If Arabs were learning from history singa tebakyalumba Israeli. Kati mbuuza Junior singa olutalo lwa Hezbollah ne Israeli lubeerawo ani anaawangula? Olutalo lwa Hamas lwe lwatandika ne Israeli nabaga bajja kuba Hamas n'abajja kuba Hamas. Nali wano maye waliyo ba analyst ababalimba nabagamba bajja bakubira Hamas ate ngo olutalo lwo terunaba. Olutalo lwa Hamas ne Israeli si lwakuggwa kati kubanga abandi stoppings ba double dealers. Nabagamba America tesobola kuyimiriza Israeli tekiriyo tekibanga nayo. Nsomye ebyafaayo. I've read history. There is no any single day America we yali eyimiriza Israeli. Nzize nga nkiddingana ne kugamba America yensi eina interest teina mikwano. America teina mikwano eina interests. America eri mu kuzanya side 2 mu lutalo lw'e Gaza. Yefuule eyagala okuteesa at the same time ewa Israeli ebyokulwanisa. Eyo ya America. America yensi ekulaga nti eri mu kuteesa nenga ate mwana wattu eri emmanju epikamu muliro. Era natunulira abantu abalowooza nti America ejja gambako Israeli lekeraawo ebyo ebyogera mu mimwa. America yefuula erumiriddwa nenga ate mwana wattu eno wewa Israeli ebyokulwanisa. Weekend ewedde eno ennyini gye tulimu America egenda kwongera Israeli ennyonyi F-35s. Eno bweteesa ate eno bwewa Israeli. Aba Israeli be bafuga America. Ekyo nakibagambira mberewo nga mukimanyi. Abagagga abali mu America abayina sente zitayina Bayudaaya. Bayudaaya abali mu bitongole bya America ebyokwerinda abatudde mu bifo ebisalawo decision makers mu America abali mu security yabwe Bayudaaya. They are Jews. Ba contractors mu America Bayudaaya. Ezo na company zola bazi Coca-Cola banyini ba Boeing eyo Hollywood ba producer ba film ezo ze mulaba most of them Bayudaaya. Abayudaaya bategere ekintu ekyo bayina obwongo ne sente. When you have knowledge and money you rule the world. Ayina obwongo ne sente yafuga ensi. Kubibiri woba oli musirunga n'obwavu oli mwavu ensi ekulemeredde. Kati Abayudaaya kye basinza America. They are there by insatiability. Waliwo group y'abantu nga temubaagala ninga bayina okubayamba. Ffe twabeera n'abaana mu kirasi ng'ekyana tekigolola n'okunaaba tekinaaba naye nga kyekiyita nga discussion olina okyeggulako omukwano. Nkubuulidde twasomanga n'abaana ku ssomero ng'omwana tanaaba nga n'oggolo atagolola naye nga ggwe olina omuggulako omukwano kwa ebintu yabimanyi. Kati Israeli bweri. America yeetaaga Abayudaaya abo kuba obwongo babuyina ne sente. Politics ayina sente ya influencing.
because politics is influence and advantage. Abagagga be bafuga ebyobufuzi. Tovola bomugagga omu ku kyalo asobola olemesa aladisa ekyalo. A rich man omugagga ku kyalo ayinza okufuukira ekyalo obuzibu. Kati omuntu yenna mu nsinga ayina ssente, abayudaaya bayina ssente. Tewaliyo lobbyist group mu nsi esinga y'abayudaaya. Be ba lobbyist abasinga. Kati Omumerika baamuwamba. Israel yawamba America. Oye nini Secretary of Defense wa America Blinken mu Yudaaya. Oyo Secretary of Defense oyo gula ba Blinken oyo. Akulidde enteseganya mu Yudaaya. Kati gwe yagala akoleki. Abayudaaya abalinga Banyarwanda. Abanyarwanda bawamba East Africa. Bogende Tanzania Abanyarwanda gye bali ate b'amaanyi. Bogende Congo Abanyarwanda era be basombo wa Congo. Wano Uganda Abanyarwanda batuwamba. Ngabo olaba Abayisirairi we bakola n'Abanyarwanda we bakola. Buli wotunula Munyarwanda yaliwo. Babeera batono ne baba batabbu. Mu nsi tozannyanga na muntu ategedde obunafu bwe. Never play with a person who has understood his vulnerability. Abawabulabe. Mu nsi omuntu yenna kasita ategeera obunafu bwe. Abawa tabbu. Kati Abanyarwanda bategeera nti Rwanda nsi ntini naye okugifuula ey'amaanyi tufuge bano abangi. Obungi tebufuga. Group emala tegeera bunafu bwayo. Kati Abajaluwo e Kenya tebava ku Odinga. Abajaluwo n'obagamba nti Odinga yasobeza tebabikkiriza. Bategeera nti politics wa Kenya okumu influencing balina kudda mu tribes abo. Webe yawulamu bagwa. They gas a hole. Era baba yabisomyemu. Odinga yakola endagaano ne Kibaki mu Kaluka 2007. Ne Odinga kasita abisoma mu fe ababitusomedde. Kati Abayudaaya be bafuga America. Bajina bwe bati mutano. Choba Biden, president wa America yabaga nti balumba lafa. Yateekawo red line Biden. Ngense mulaba. Nagashinga Israel erumba lafa. Nzaawo America ebegenda kujja mu support yayo. Kati teyamira ebigambo bi. President wa America yamira ebigambo bi. Abayisraeli balumba lafa gye bali bakuba ate America teyina kye bagambako. Kakati mu nsi esobola ogamba ku Israel America terimu. America double dealer. Teyina mikwano ina interest. Kati nawulira abantu mugamba mboje Junior America double dealer. Era Israel byonna byekole Gaza. Tolooza nti America erumwa ebimanyi. Kati ne special force ya America gyeri already. If you don't know that, Delta force gyeri mu Israel ebalwanirako. Obadde tokimanyi. Basharinga intelligence. Amawanga gayinza obutajja ne kasitaga entalo intelligence yezirwana. Kati obadde tokimanyi kitegeere. Entalo bazirwanisa na bukesi. Asokofuna information yakuba munne. Kati America yambaka aba Israel ne bawa intelligence kwenda satellites mu bank. America je yamba Israel kinene nnyo. Katola batuyinza oyingira olutalo lw'e Congo. Kenya nga yetu yambako mu intelligence. Nga intelligence ya Uganda neza Kenya zikolagana. Kati gwe ngobuuza amajege Kenya galiwa ne intelligence wise. Kato America chekole Ukraine. Already America yasindika sai eri mu Ukraine. Ekitongole kya America ekigese kisai ekyatuuka dda. Kyekigamba aba Ukraine kati mukube wano. Mune entalo bwe batwe bazirwana. Amawanga gegabira obukesi. They share intelligence. Kati gwenzo okulaba mu lutalo lw'e Congo.
olowooza olwana na Rwanda kumbe olwana n'amawanga ago. Abalwana entalo tebalabika, baba bekwese. Kati golooza Somalia Al-Shabaab yekuba. Of course byoma kimanyi Turkey ne United Arab Emirates bebali Somalia. UAE ne Turkey bebe kubire Somalia. Everybody knows. Wano balese abangereza BBC yalese evidence nga drone za United Arab Emirates zeziri ya Sudan. Ono abimanyi era chinga UAE era beba kuba Sudan kitufu. Rapid Support Forces allegedly UAE yejiwa. Kurtolwe Sudan allegedly Egypt is supporting a government eriko. UAE is supporting a entalo mnebwe batweziba. Kati goraba majembo mbo Sudan yekubagana n'abayekera. Abayekera bali wao. Bali waba yekera. Munsi waliwo kye bayita abayekera. Gaba amawanga nga gekwese. Amawanga gekweka. Kati goloza bayezibula Iran siye bawagira. Choba entale ezimu nga tonnaba kuyingira lutalo soko onoonyereza ani akulwanisa.